ina buyambi newenzizo okuddukira ku poliisi banda bakyamulubaye ku gundi bus station bandesewo neŋŋamba tonaza ntwala awo nafuuka risikiteeka neŋŋana omuntu gwe sitamanyi awo namanyi omusajja antemako omutoka leka agundemeko nfenveewo neninnye emmotoka ye nantikka antwala gye sitamanyi sirina ssimu sina ngenda n'omusajja gwensanze obusanzi nti naye ngende enkolere mukazi we kati singa teyaliyo ofuuka omukazi nangamba kati mama kati ozze kati gwe ogenda olufuna olubuto nandikoze ekyo tewali okitegeera kyennakola neŋŋamba mukama adija oba nali desperate oba nali kooki neŋŋamba kaŋŋende tuzaalibwa kumu n'okufa kumu kyali kiseera kyo kyakuva mu nju eri nga tosobola kudda mabega nali sobola kuddayo mabega neŋŋamba ati atleast nfa kanfiire wano ebweru omusajja nga twakatuuka ti mmotoka avuzeeko ebbanga ndowooza akubira mukazi wa mugamba ndeeta shagaala kyenawulirako kyokka kyokka ejja shagaala tufunye shagaala omuwala bw'aba ayagala kuharasinga buharasinzi waliwo abajjanga ssemujjo lyali bweru ye oba omanyi kati jjukira balina nnyo obudde bw'amasimu agenda n'abikula essimu eyo nakipuroguraminga mu muntu agenda okujja tobirinaako olina stress yo obadde okola emirimu wekyayekyayidde ajjanye enyakalo kyovaga abana bamu babakuba emiggo n'amugoba n'embooko kadama n'agoba bosi we yisya ne benyoola oba abamu bamanyi okubeera ku close combat emukwemu kyani kya kadama kyani kya baba asinza munnaamaanyi naye asigala akuba kati kali kaba kagudde ayya bayagala kimuggwegira gweterera tugire munenze nali ndowooza bya bulimbo manyi nina kadama ali awo nansana omuwala bwe yamufunisa olubuto n'amuzaalamu omwana era yakomawo bamupulaningira batte omwana ne balemwa paka ne bamusindika ne bamulimbalimba tugenda kukulabirira Muhammad tujja mugamba akusindikiraessapooti mukazi wattu yali teyasoma ng'akkiriza ng'akomawo eno Kampala n'omwana we era ali wano n'omwana omuzungu nga bamuyamba kino kimazeeko nemugamba bawansumbuwa oti abadaya babatunga si bango kikazi kiri kyali kipoole nga kibeerawo nekigira bwekiti okimanyi nti ne bwe nayagala nga katugeze ekintu nga kinogamba mama tetulina munywa agamba genda ogambe baba nze wano sinze ngula ebintu mama kino tukirina gamba baba gwo bikozesa kati lwaki ogamba so kyali awo nga kiriwo bubeezi ino just kikazi atu nga kiri awo nga kiranga nakinankananka kiti era nga agamba dori gamba ngaali awo teyambeerako jangu tudde eno jangu tukole kino olidde ndidde ng'omanyi so she was like bwayita eno ng'oyita eno muleke oyo n'omusajja ne bwe yayombanga mu nnyumba nga tugeze nga omanyi ebyo nga yeyombya bwati nga mama ngamba genda gyosula muveeko muviire genda gyosula manti genda ngogamba yambeerangako nnyo bwatyo biki wali omuwola kasente nawe nze nali omugaga omugira nnyo kasente ngamba kale musajja gwe mpulidde adijjange era akatabo kange nkabikula peegi ku peegi nti munenze nina okukola olumu nakaabanga namuuko bwe nakobanga okukaaba neneba andadijanga natuuka nenejjusa ate nga nagamba nekino saakyo naye natuuka neŋŋamba singa saalimya nnyonyi kujja kukyo kuba ngenda kufiira wano essaawa yona omuwala bwakyuka gwantema okay bwankola anything kati ate even to make matters worse adija bandekako mu nyumba for 3 weeks full month even 2 weeks nga muli ŋŋamba bandese mu nyumba yafulomeka 2 omuntu wajja nayingira nankola ekikyamu ne bansangamu nga nfudde nkubira n'entino okugamba nti bannange oba omuntu amenya ayingira ennyumba tuli mu nsozi oli neiba yaddako nga musajja mukadde nnyo omanyi kubanga omubeera wano nga neiba addakoze nga baŋŋamba nedda ogenda kwebaka awo ku maja supervisor agenda kujja mujja kwogera naye tosobola atambula nga tolinaku ebibiri kimu ate obudde buzibye sulaawo nga nsula mu ntebe jjukira bus station nene abantu bangi abakola ki abasulako toyinza kujja kubuuza mutugutu gwaki weebase wano munda nedda kati awo neŋŋamba wano ndi safe wano wendi kale anything kakijje naye nga ndiwa wano mwana gwe nga nsulaawo otulowooza tumanyi ebizibu
tuba tujja tu batoli ki tetwagala kumanya olonzijeyo kajuisi kange ntandise okukanywa kali kena paakinze bonna nga bagenze sajja nga teridda akasajja kali katonotono nga tekadda kuno ne yali serious yajana cash mama taliwo baba taliwo abana tebaliwo meka dijandika meka nga mugamba kiki zino nga sizonsasula nga ngamba ankolera ka sign oluzungu ono lwali nga tagira ng'akola ka sign ngamba emugamba la nangamba ishla Diodori shweya shweya baba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba tuline Milky Bay okuva ku TikTok. Tufunyemu obuzibuzibu ne video yaffe so obirabye bya YouTube we bisumbuwa. Nnyo. Tukute video namba nga tekuli ddoboozi baddiya. Era YouTube si y'abanafu. Era bambinza ndoga ali ku mapeera ndaba naye nze tojja kunsobola. Wajja omazeeko. Najja mazeeko kuba olaba nkirealize nze sinava wano. Umanya byoliko osaaga mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribinga oba oli mpya nyigira akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako oba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otu followingako bulambalamba yoki bannange olabika bulungi nze Kampala yantamyeko kimunkuba bulungi buli kimu ekikuliko kirungi omusama lwakuba oli wa bbeeyi maama omusama jija nze tinatusa jasinza okwenda mu Uganda nkuba bwebokaboko obuzibu bwennaakasanga omanye enkuba ye Kampala epima lwaggulo bweti mumaze okulya mukyagira simanyi mudiringa nayo mutya tonnaba kugendako oweetegeka kugendako kaddina ng'enkuba ejja naye ndoza dina ziba zakiro ddala saawa nga 3-4 kati awo jamu bwajja ate eba ekyali ddina eba ekyali ddina ate eba efuuse kyenkya kifuuse kyenkya kiba kiyingiddemu olunaku ate olulala otherwise nsanyusa okulaba dijja nange okusanga I feel so sorry about my story really? Story kyange kisoose kibadde masavu nnyo. Hi guys, my name is Milky Bay. I'm a TikToker. Ye lwaki weyita Milky Bay? Bannange ekyokweyita Milky Bay yali nikinemu yange kuva mu art class yange okuva ku ssomero okuva mu Olive nali nkola fine art. Okay. Yegweweko omukazi anyumira enviiri ensale mpozi nange ne Angela Kalule naye omukyala akyali ali mu US naye abantu nga badduse nnyo mu Uganda era noodles ze zaafuluma kati ezo zaali noodles omuntu okufulumya ka vidiyo ng'agamba akokoka gwewakalaba kino bakyafu omanyi kijuti tekyaliwo bambi and nawulirawo binagenda ndowooza nawulira bambi abaana bayinza okusula mu depression bano olaba kyobola limelight sinyangu ogiyingira otherwise ekintu ne bwakikola nebbaawo nga omanyi nti ono ye wange tomanyi ddire muli yawukana buli musajja areactinga mu ngeri ye kankubuulire otherwise oli otya kulikayo e Bulaaya naye navudde Saudi Arabia by the way Saudi Arabia tugaba na Bulaaya people didn't know that I was in Saudi Arabia obadde olivinga life very different kuyabalala batugamba watoloka natoloka nalinga nabeeranga mu society nayita mu luggi nefuluma nengenda munnange byakaluba obulamu nga tonnaba kugira nga tonagenda ku kyeyo bwali butya kyekyakutwala ku kyeyo obulamu tebwali nnyo bukalubu mu Uganda kyensobola okugamba naye n'emyaka ginyingi nali ndimu omanyi wabaweeza emyaka nali nakayingira 20s nza okuba nga zaali zakayingira buyingizi nino mwana muto nagambako abantu nti ninaweza kuweza 24 sina nakweza na 25 naka nedda oyo mwana mukulu biki so nange ye neyanguyira mangu neŋŋamba omanyi Hadija egyo emyaka nga oli mwana wa buwala
nga bali basamanya obeera mu Uganda wano. Super frustrated. So emyaka gyo nali mu gyali gya matigga siri waka nali nepangisiza by the way. Wali wepangisiza tewagenda ku university? Sasobola tewali busobozi. I'm so sorry. Ate batugamba oli planned kid. Nedda just sikuba abantu nnaku yange. Wasiba omuntu wasindika amagye mu dakiika 2 ne gasibirawo omuntu. Naye tezali dakiika 2 twasooka okutemya n'okuzibira omusajja ng'ali mu gundi ali mu kkomera ne tugamba bannange yeesimbye ku mwana w'omunene tajja kumalako. Nedda omanyi omuntu agenda n'anyigiriza omuntu ng'alowooza nti taliiko babi. Abewaffe be bakirimu batya I thank God kyaggwa. Okay. Nenga siri planned kid just abewaffe tebagala kundabanga nga nyigirizibwa ate ekisusa tonyigiriza nnyo ate munaku. Kati okusinziira ati nali mbeera nzekka okola akasalare bekajja ojjako za rent kwambala kola biki nendabange emyaka gye ndi mu because abasajja babeera bakwana babeera oli abaganda kutisatisa kukuwasa. Nengamba naye buno budde si mwetefutefu kuyingira bufumbo naye bwe ndaba embeera bwe nti gye nkoleramu ndi mu restaurant ndi mu fast foods manyi buno azza akunyizeyo tipu oli akugjeeko enamba y'essimu kitegeera obukodyo nga bungi nengamba bano bayinza okunzijja ku mulamwa manyi okuva ku mulamwa kala kantu tono nnyo bweka atakakujja ku mulamwa. Nengamba nedda nalina kye nali njagala because okusoma kwagaana nengamba at least njagala ngende oba kale okukwata step eya marriage ngene ddala mu bufumbo nga ninako kye nnina nze nganze omwana ow'obuwala. Katonda yakuwa amagezi okumanya n'okutegeera ku myaka emito. Munange nti olaba Adija nze bagadianizi bange abandera bakulaba nga bakigambo kimu omunaku kaama anti weerandiza wekka bw'obanga ogizeegize bwekwate weeyambe weeyoleyole kuba kati nga tonakubira balanduulu gwe oyina ki sooka weeyambe omuntu naye wanajja n'akola ki n'atandikira. Kati neŋŋamba nedda kanyimuke kaŋŋende nkole ate nne naye neewe emyaka nali nagamba ena njagala ngule poloti zange ziwerako manyi oba obiyita byangu nagenda yonkole dakiika 2 zijja kuba zikomyewo nga nina poloti 4 nzimbyeko n'amaka bikusalira emitwalo 9 olabanga sente nnyingi jukira obadde ofuna 3 babasasula 9 beddu naye si bonna omanyi kati ennaku zino gyakyukamuuko abaana bafuna ddala akasente akawera naye kati ffe twali ba 9 mwagendera ku era ne contract yali ya 9 yennyini munene nyimuka nze n'okutuuka ogenda like kugenda abaana nga buli agamba ono mwana agenda kukola kitu kyeyo because Adija nagenda ndabika bulungi tika nali nkola nga nejiramu akasente ate nga netekako akazigozigaawo ate kwolagamba naye gwe buzibu ki bwofunye like why you traveling bagamba buli omwana alina ebizibu bye kati nga bambi eri agamba nze ndi single mother njagala abaana bange nze omusajja kati nze nga sina kizibu kyennyumya nga ntula butunuzi bwe nti bambuza lwaki oyagala genda ku kyeyo jjukira tukola training bakubuuza lwaki oyagala genda ku kyeyo kati n'onyumya ennaku oba omusajja yansuulira abaana zeŋŋamba nina kyenjagala nensirika olina ebirooto nina ekyoto kyange nensirika nti tolinaawo mbeera kusi omunaku yeerandiza yekka nenjagala neerandize munnange ogenda okole okwonoona emyaka gyange egy'obuwala omanyi giyinza okwonekera ne Uganda era nodda mu bintu dakiika 2 n'ogenda ofuuka desperate n'otandika okolakola ebintu ntino ebikuweebuulaweebuula ogenda okujjukira ozuuka nga its late ainagamba kaneweemu emyaka gyange ejja ena emyaka gino ali 20s gyange leka ngimalire ku kyeyo ngenda okuddalo nga ndi mu late nakyo tekyaweddeko late 20s nali sirina programu edda kati waitolina programu ekomawo kati byonna byali bitambudde bulungi kati bakudipotinga naye tebandipotinga neetwala anti byanjawulo eyokukwata eyo n'okugamba kati kaŋŋendeeka bunno muyina we mwetega ne babakwata toweekwata like teweekwatisa okwata ensawo zo n'ogenda ku deportation n'okonkola ne bakuggulira n'oyingira kati banaye webabeera bakudipotinga bw'otuuka okwagala ogenda nga ku umra ate nga bakudipotinga bakuggyako eriiso toyinza yingira Saudi anti bakuwa emyaka bakuwa ebbanga
bakuwa ebbanga nze ndiwa siyinza manya naye liyaawo wakati bakyagaba 5 nga luli bagaba kati 3 2 1 abamu bamanyi oba months naye togenda kati kuddayo ojja kugenda Canada mwana gwekyeyo ojja kugenda Canada ekye Canada kyanjawulo mwana kansaye busabe mukama oba okwata $. mpulira nkoyo okusurvive banaye ekyo nakyo banaye kiina survival model gy'otalabangako wangi nakyo nasi kyabanafu especially ng'oli mbunamu buno ate adija obulamu bwebweru era nze omwana ali mu contract afuna $9,000 aba asinga omwana ali ebweru afuna akamu ekitundu kuba omwana afuna 9 ekya contract nga 9 ekijjudde bulungi asinga yali ebweru afuna akamu ekitundu ali mu leave out expenses ziri ebweru rent grocery ogenda okumaliriza nga sente ziweddewo ate ng'olina ebyokukola nga bingi nnyo kati obulamu bwali butya nga tonagenda mpozi onyumiza ali okola mu restaurant nali nkola mu restaurant mu fast foods naye bannange kyova olaba adija olaba buli muntu anisoso n'akolako e Kampala manyi bw'obanga ne Kampala okozeeko bannayuganda tebakambusinga abawalabu bakambwe olaba adija buno obudde omwana akoze wano bwa house girl emyaka 2 wano e Uganda asobola house girl e Saudi Arabia nnyo abusobolera ddala kubanga kizibu nnyo eri okubanga olya leftovers nga wano okitegedde omanye emisajja bayisamu abakozi ba wano kasala ke katono omwana yakunya engoye n'engalo eri mashini gye ziri so kati omwana ero house girl abadde wano eri amalirako ddala okusinga ffe kangende ku kyeyo ffe tukuba enduulu kituufu okay ng'osalawo bw'otyo munaye nga nsalawo oyolekera nga nekuba mutima kati wagenda na kampani nagenda na kampani wagisanga ku media nagenda na kampani bagindagirira like someone recommended it to me nangamba kampani ekola bulungi ate muneera abantu balungi nnyo they are good people nengendawo ne bankolako weeks zali bbiri ne bantwala saraawo lwansonga nali ku order bantumya butumya bakutumya batya gamba anti nali ngenda ku replacinga muntu so omuntu ye yagamba nti nze ninayo omuntu bamugamba sebo okuva ano nga otuwadde omuntu kuba emirimu agenda girekerani kati ne bandiiramuko ne ngamba but this is a good idea ewaka wengenda manyiwo okutegera waliwo abadde akolawo era mu amazewo 3 years naye munna abantu era tobeesiga nnyo dija ate omuwalabu engeri gyakuyisamu engeri gyakuwulirako omuwalabu ayinza okubanga omwana abaddewo amuyisa bubi gwe nojja ate n'akusiima n'akuyisa bulungi ate olina nga bamuyisa bulungi gwe nojja n'alyoka akuliisa akakanja akasooka so kisinzira muwalabu engeri gyakusiimyemu neŋŋamba ono of course oba onyumya birungi omanyi ng'oyagala ova ku kyeyo nga oyinza ogamba balungi bano tebakola bwe bati otera oveeyo munayinge naye agamba kati neŋŋamba kasita abaddeyo kaŋŋende era nze nagenderedde nze nakafiiri wange naye nga neetaaga bwetaazi kuntwala nali saagala kwetwala nali ngenda ku riskinga nnyo nga neetutte anything can happen nate company mba nate wenkubira omulanga nembaga abanne kino kiganye mu nnyambe ne banyamba wakola ekisingo saagala nnyo kweyinula dija nze si riskinga bulamu bwange kale waliwo wentekingira risk naye si nnyo mnange nga bantika nga bantwala wiki zaali bbiri twagenda bane first time okulinnya ku nnyonyi nemunaye nno nakabira ku kisaawe nali kodinga voice note nengamba sister wange because nali nnyo naye nga ngenda nemugamba abangenda naye mpulira ntiddeyo nangamba guma wasazeewo terukyasobola kubizzaayo mabega tokaaba guma genda okole tofaayo bw'onooba bafunye obuzi ojja kumbuulirako nendyoka nkaaba ku kisaawe kwenyininyini nga kwenkabira amaziga nengamba naye mukama obulamu bwange mbutadde mu matiga jjukira obanyumya sitole ezesabadayo by'abantu okufa naye ate mu mutima kuba kati na breaking ya ku last minute nengamba naye mukama gyendaga olwennyonyi tugirako wali egira yatandika okusoma netugenda neŋŋuma nengamba akasandi ne bannange ennyonyi okusituka mu bbanga omutima ne gwekagwanika nayo nga tokimanyi nti eri mu nnyumba ogenda bbaayo wekka banno tebajja kubaayo nagumira ku bbo ennyonyi esitula emala eterera mu bbanga nakoma okumanya nga esitudde nze nazzaako tulo
simanyi oba nina buzibu ki naye nebakawo bwe basi sisibera nkuminyonyi n'entunula ng'etambula wanje bwe ntuuka mba nzizaako obuzza ku mutwe nagenda okubya nga tugamba tuvaamu twayitira Dubai twatuuka e Dubai saa 8 gwa kiro twavaawo saa 5 za kumakya ezenkeera twasulawo ku times naye ate gya bannange olugendo lw'ekyeyo babapangisiza ennyonyi ya layisi baatuwadde fly Dubai yakwetooloola nnyo weebale tebaatuwa direct naye tulyoka tusula Dubai ku times ezo ezinyegoga tewaliwo biyigo byakwetasiza jjukira nga otya novaawo babagambye okubeera ennyonyi bwekuleka nga tesomako ku tiketi maama eriwa nogamba oba biki bino kitege okay you know naye toyina bwongo buga nti kankebereko awo gitaya ne mugamba oba kati ate bwendeka kade nga muli okimanyi esaa yonna ennyonyi bayinza okugamba kati egenze ekitegeera tetwavaawo ebeera mentality eniyo njukira gwe gusoose saavaawo netulyoka tubeerawo tetunaabye tuli awo tutyo netunyonyo ku saa zaffe ezo netugenda paka twatuukira Riyadh mu capital city netutuuka ne bannange ekiro ekisaawe kyali kigazi ennyonyi omanyi okugwa bwe n'okutuuka obutuusi mu bbanga bagamba kiri kyekisaawe jjukira oba ogiraagirayo bwoti naye nga ndaba tulinga nga abayingidde ekintu nga olaba bulabi mu ssenyu nga n'obuyumba nogaba ne tulagawa atali yadde aka green kwolenga nga onogamba nti oba oyingira Uganda olaba green mwereere olinga olaba musenyu zino dunes west zikola zitikonze tufudde tutuuse mu nsozi omuntu alabye batulese mu nsozi naye netuva mu nnyonyi yaffe ne paka ku guni ku company omanyi passport bazitugirako nga twakafuluma ekisaawe bwetuti tumala check-in kati jjukira aba company babanona kofi ku guni ku kisaawe lwebajja yagira bagize nagamba yemmwe nga akutte ekipande ekiriko company yaffe yava nagamba mwe aba company ya guni mwe mujje wano nagamba muleta kati twalinamu omwana returning yali amanyi oluwalabu yatuyamba nnyo oyo returning bwe bana babeera baddayo kati nagamba agambye tuweeyo obutabo jibu wasimanya passport whatever nga tugamba te passport zaffe bwe twaziweerayo passport lija batteeka mu kavaani paka ku company kati ku company kasita mutuukawo bwe batandika okumugawa buli omu n'agenda ewa mukama we naye bwe watuuka wagenderayo ewa mukama we nalwawo kebbanga like some good hours netuuka netwebaka mbadde manyi weeks kuba baatugamba waliwo abalwawo mbu bajja ne bagamba turn around turn omuwala nagamba ng'olimu erujangu ng'omuddugavu eri kati abaana be batu babeera ba company yeba emututte abatalina kafiiri abatalina boss ne contract egira ku company eri yeba ekusayininga ogende ya kati obeera awo nga oli property ya company naye kati gwe agenze nga contract eriko amanya ga boss wo obeera property ya boss wo abakuvunanyizibwa 100% kati gwe tobaako kiwa kutobaako ki obukozera wali aba yakulonda jukira batukuba ebifaananyi wano company ng'ogenzeeyo kati ate odinze kyange bakinanze nga bamumanyi so tekwaliko kulonda bakyuko baki tekwaliko ebyo ati ensasage oyajjiranga jukira tumanyi mukama wo bwafaana kati gwe buli gwolabazze kugamba oba yoyo wange oba waliwo gwe baanona nga balina obwana 8 buli mwagamba oyo gwani omwana yali mumpimpi gwe batwala tugamba oyo afudde nga bamunonya agenda kuli mu bwana 8 stage entototo bukyayambala bonna bwajja ne maama waabwe bonna bunonya shagala anti obeera shagala obeera shagala shagala waffe tumunonye ffe twagenda lwaggulo kuba kati twatuukira mu capital city naye ate nga tulina okugenda mu other cities abaana balina okugenda mu different cities abagenda ejjodda abagenda eddamaamu abaha kamisi eyo buli omu ensi gyali emusula gyali emusula naye manya ate olugendo lwokubyo olina engeri gye baweeralikiramu gambe kati bantwala nfudde bakutadde ku kibaasi tomanyi kituuka ddi tomanyi kiragawa kati buli bayimirira ogamba oba tuvaamu naye baasi ebeera ne stoppage bwesimbula wano weddamu like kyengeza kugamba nti okuyimiriramu okuvamu tekikula nti amuveemu terondalonda abantu ababa batuddemu baba baviiramu awantu awa wamu kati just bino eyimira mbuyimirizi mufune ekyokulya mweyambe mukole muta 15 hours paka gye nalindaga ekamisi nendyoka ntunula nga bbaasi etambula nga tolaba ku bantu nga mukyalo ennyumba osangeemu
bambi salaba ku bantu wali mu kyalo kyalo nno ddala nali mu kyalo era abamanyi bamanyi tuyeddala eyo mu byalo mu nsozi zaffe ennyumba bagizimba wakati mu lusozi bati ate okusinziira nti eyo kati zibeera family okusinziira nti liba ttaka lyabwe ate mu kibuga eno bali mu apartments kati oli abamu bagigwe like nebeera yaabo abamu bali mu kupangisa kati ate ffe no mu byalo emirimu ndoza gyeka giba mitono ddala kujjako nga mukama alina olugezigezi kati eno mu byalo tuba mu maka gaffe gaba gaffe okuva waggulu paka wansi nga gammwe oguyumba nga gunene nga yeffe abalina olujja olugazi bwe ruti nga lwonna lulwo kuliko n'ennimiro gy'ogenda olima tumanyi nti abaana balima yeyo mu byalo gye balima abaana balima bannayo okulima okw'obukulu nga wakule wamwe temulina na nnimiro ate mukasa mweyo gundi bwekyo jjukira owumula kunywa amazzi naye bannange Dija olaba Hadija abaana bano bemulaba balinako amasimu ababalaga ekigenda maaso Saudi Arabia percentage y'entono Hadija eri abaana bayita mu mbeera atasobola nagibalaga abaana bali eyo nga agira bugiza ati talina ngeri gyabagamba ne guno gwe mulimu gwenkola ngeri access bagimuggyako people go through a lot by the way kyeyeya era omuntu banna omuntu ana ntiyandidde sente yankuba kyeyo weekube mu mutima sente togirya gireke naye omanyi sente eyo engeri gyewoomu okulya lwansonga nti naffe abagisindika anti ogisindika ogamba omwezi oguddako bagenda kunsasula eddewo kati bweba ogigaba ogamba ngenda kuzzaawo omwezi ogujja bampeeyo 7 kankuwe omwezi ogujja ngenda kuzzaawo so nyangu yakugaba webuzibu tulina enyangu sente gyokoleredde bwoti teyangu wakugabika mwana gwe egabikeeye waffe Saudi annange tutagala butagazi tulinga nga nswa ki njere embisi enswenjere enjere ogimanyi nange gyennyini sigimanyi abalungi abatulaba ffe weetuli nabagambya Ndoga ali ku mapeera naye tajja kunsobola twongedde okukyusa mu location paka we tunaatuukira ddala ku mboozi entuufu omwana ow'obuwala nga bakukima bakutwala bankima ku bus station twatuuka kwekali kubanga kwekali nga bakukima nga bannona kama wange nga ntwala kati jjukira wano mu kututwala bwaba nga bakubasazisa tiketi ki genda ku bus station babafunira ku byokulya bye munaalira mu ki mu bus babokyayo n'enkalu bampayo riyal 10 10 riyals ziba zigula ki shawalma zigula juice shawalma ba shawalma ya 8 by the way it depends ojigulawa naye kati just ezo nkale zikubeeremu nko ya nange kati jukaneka passport ko bakakuwa muransonga nti mukuwa tusanga mu road blocks kati of course oyina okubanga oyina ebikuwogerako kati passport za fe tugenze na kati tutuka ku bus station tuva era nze munna nali awo mukama wange nga atuuse agamba nti yogwe Silvia nti yenze nga angamba sokoleta akatabo mu passport tugenda tuyingira mu motoka wetu kingangamba soko mpe simu eyo simanyi obanzi yakola mu ensobi anti ngejinanya bad earphones bwenti ati ngesi ndoza nagamba ne tufudde mwana zine earphones obaga gamba kati ono tunawulizigaliza tutya atuusa ina earphones sina kakaya ku mutwe mama nenga tunazigira mu kisaawe entebe nzigula nze ninyonyi nga nyambadde niyigina za Crocs bine yoko bako office nga ndi smart lwatu wakwenti airport nembijjamu ebyo nga nenyamba niyigina mutwe wako mwalabu ndi mu kiniyigina sina kakaya nagamba bannanga atono ono si wakusobola amwalabu nanzijako esimu naye nali simanyi nti nno egendera ddala forever natuuka nekiswa neŋŋamba kale osinga obasajja na simu lumu simu yange ekyalinamu nali ngikozesa nga nina obulumi Adija kati sateekako nnyo maanyi nti nno bakali tagenda jimpa nagamba ayinza okuba gitutte agala kumpa ka hotspot oba kalimpulirize ku byewaffe kuba okuva lwe nava ku ewaka kati bannampuliza munname mba mwagala mumuwulize
navuga 1 hour paka gye twali tubeere waka ne tutuuka amaka ne ganneewunyisa nga manene ne baggulawo geti ne tuyingira munda. Mama wange banange olwamanya nti nze bani wajja omukazi nga najja nagira ati nangamba ng'oli mulungi nebuuza is it a compliment, it is a complaint? Ng'oli mulungi it is a compliment. Sachi twala ngamba naye alabika a complaininga because she was like too much beautiful. Why are you beautiful? I was like konze nfudde leero luno nangamba enviiri ngato era munaye bayilawenze okuva bwe nagenda nga nashot hair engeri yali nkola fast food nga sina engagement ningamu nviiri kati nalina akakaati kange nga nkayisambuyisa nagamba you don't even have hairs in it gonna waste gamba nga bukimu kazi otagira bugiza ati kati bakimwefu abaddugavu tetulina kati abaana bewaka oli agamba hi hello agenda owuliranga I can speak in things so kudovuzungu ntamonke awayido ngamanga nswa like no continue ngamba you speak English ngamba yeah I do speak English okuvanga nkyasoma mukinda gati njogera luzungu ngamba really njevanga manti fafe togera luzungu lwetukozesa teza first language ngamba then what about olugundu ngamba our first language in Uganda is English. So, nakamba ekale. So it is not a problem. Just wono ngwatira mensu linga tugendera. Mafi mushikira. Akona kasika manya kamanya. Naika kalasi kona genda nkamanyi. Nkayigira mu training wana agamba kalas. Twaina mu returning agira kalas. Kanga mabona yogedde biki. Banna gata olitani abayagala balagenti ye waka. Ngamba la soka betuulira byokka byokka ebyo munange banzijako ensawo yange y'oku mugongo omukazi nga ajala wansi agikebera olugwe nalukola ati era wali singa nali ngenzeemu n'empale ng'eriko ka damage nali nswalira awo wennyini ate ka district munange twebuulira batuganda tutwale empale zino eza mothers manyi zino empale ng'eshepika kabira nekamalayo bulungi bwera agamba to be on a safer side omukazi ajjako ebintu agambe kana akapale okaletedde kambaliraani kuba naye ye bw'aba akambalira bbaawe tozze na musajja wena kambaliraani gwe empale nga ina kubanga zinga egiramu ekyo era munange buno bwe nali nyambala ne Kampala nabuleka nagyana nazigwa nabuguza empale ze nagyana nazo ku kyeyo zinenene bwe ziti malayo bulungi enakali nagamba otherwise bino birungi nga babipakira kujjako ebizigo byange beyajjamu ayina ebizigo awo nali nabitabulamu habo nali nga nafuna namusuna kati nga ndi mukavaringa ki nkovu ziggwemu nangamba ebyo sibitegedde bulungi ebya bulaka ebitugenda bisula eshadha vasini nga limu tebiduga vasini ayina kubeera kiriya nangamba ebitugenda bisula ne babisuula which is okay kuba bagya ne bangulira ebirala mwana gwe ntuuka mu nnyumba nga bampadde obuliri obunene omufaliso guno gubawunsinga guti baguli mukaaga nga mugazi guti banteeddeko ekiteeteeyi bambi adde gye kitakulimba nga naakatuuka namanyirawo bano abantu nti balina omanyi waliwo waka wootuka n'ogamba nfudde noba waka wootuka n'ogamba kale bayinza kale nga bapretendinga naye sibabi olunaku saayoweza bintu olunaku lwonna sina kye nakola ate nga natuuka misana nagira bugizi nengya nenaaba ne bangamba weeba kookooye wala nnyo gy'ova 15 hours zibadde mpitirivu mwana gwa adija nendyoka nsiko otulo naye nga tusikika kale ng'ojja n'ogaba naye tebampita ebyo nga mbirowoozaako nze njala kwebaka nga manyi nti kale essimu yange saa nekola kyedda omusajja wali nange wendi njiramu ntagamba abannange nali mmanyi ekyokola dijja nze nagenda mmanyi ennaku yange nenganze mwalabu ne baliko nawo kumwenda nangamba zuka ndizuukuka nali ngenze kupulizinga muwalabu nze nagenda ngamba nze omuwalabu sikubanga nengamba nedda kati mulanja nengamba kati saa ziba ziwera 10 ajja bankoona banzuuse bangamba jangu tukulaga ekyokukola nga bakindaga olwo nga bambuulira nti basomesa tetusiibawo biki adde gye obulamu bwannyanguira mu mwezi ogwasooka ebintu byali bitambula bulungi
nga nesimu togirowooza ko baba bamala ne bagikuwa nde bagimba banimbalimba ngaawo n'obulabolabo manyi omukazi omunya akomawo ne kaloozi flower ne kano babawo buno bwobo naye buti bwe basiba muno we muti oil wa perfume na kano kawunya bulungi ojja kwesiga nko muno bwe muti ne muno mu ngalo bwoti nga nze dijja banimbalimba n'obulabo nze gwolaba nga buli wonsa besimu bampawo nga bampawo juice nga buli wenga amune mukama wenga njogereko nabe kangamba kankomewo bwaba ku dduuka akomawo n'akabosi ka keeki nze nabanga n'ebyokulya mu ruumu bwe biti nina akabosi ka biscuit aka keeki ndooza flavor zabangawo nga 3 ne juice ono owakagundi we wati nga lwaki lwansonga nti wakati omukazi nti yagalanga kufumba tebaali nga bafumbireka nga olumu batumye ebweru olumu nga tebaliira kuddala balyawo kubuza kati ng'omusajja agamba ate omwana alina okukola ki okulya nga n'okufumba kono nako nga omukazi agamba ompunyiriza obutungulu omukazi ye yali tayagala kufumba era nga agamba biki by'ofumbafumba enyumba yonna kati ewunya butto kiki ky'ofumba naye nga just ogenze kutokosa nduumi bampa ne bokisi ya nduumi yali namba bweti Hadija nze omuwala buyanimbalimba nga nzija kumulamwa gwa simu yange buli lwengeza kungamba abeebako bagamba kitolya tonywa teweebaka tukuyisa bubi kiki oyagala kubagamba nti nno ki nengamba nedda kisinyira bawulizaako ate nabagamba saayina mwana Hadija omumwa ekisinga okutta abantu jukira bakwita ne matandika okubuuza ebikukwatako wasoma paka wafumbirwako sifumbirwangako omwana oyagala weerage nti nze nkyali muto sizaala olumama nga njagala kweraga ino sina nnyo sina mwana obulamu bwange njagala just nze nganze kumbe nesimira ntaana omanyi okusima ekinnya gwe n'okyesulamu gwe kennyini nga tomanyi yalinze era bannange buli mwana ina ng'ogenda ku kyeyo fuga ekimwa kigenda kusuula mu buzibu bw'otalabanga omunwa gugirawo ti omuwala bukyakubuuza gwe mugambe ekiri opposite olina abaana mugambe 6 ku 4 oba 3 mama gyali taata gyali ate nze mbalabira nejjajja naye nga kwali so nzize kulabirira byewaka so sigamba sina nnyo nze bizibu Uganda era nze eno kuwumulamuko osima kinnya omumwa tebajja kusasula ate munaina okweteekawo kubi okimanyi kino nze nagamba malabu kino nali musawo nali nansi ngali tukatunga njagala kulya luvimbo nemugana nali musawo luvimbo akavimbo nebatire bakampe naye nga ate nali kati webakuwa empisa okubonga ate nga bagenda jimpera era nga sebo nga naye avimba agamba shize nansi wabwe Uganda naye nga wa kale dda nali mbwagala obusomo so nali nga muli ngamba kale singa namaana enkivaako waliwo nti omuntu ogamba kati kino nkitadde mu nsi nokkiriza kati omwana gw'obulamu ne butambula bwe butyo emimba mitejjankalubiza Dija nebaza Mukama nazuuka ku saa 10 kuteekera abaana breakfast kubategeka uniform zaabwe ate Dija nze neetuma okimanyi nti nze abaana bwe baakomangawo ku saa 6 gw'emisana nga njolezaawo uniform zaabwe gugenda wera munana nga zikaze ngolo kale kangambe bagenda ng'okwebaka nga buli omu alina uniform ye mu kisenge wali omanye ekyakutwala so sikuŋŋamba nti nfumba amajja tebaŋŋamba mbw ate kati uniform ziri luddawa nekyo kyo nga nakyewala kazibe abambala stocks nga nzibateerawo abagendera mu kakanzu buli omu ng'amanyi buli kintu kyewe kiri ekyo nenkivaako kati nembeerabeerawo awo lwakuba kali akawala aka 14 years kalina allergy kalina effumbiro lyako ssebo ng'ogenda mu ffumbiro lyako ssebo nina kumala kubanga amaze kunaaba tekalyanga gluten. Is it called gluten? Mani gluten? Gluten? It is something like gluten something. Yeah, biology. Bilio kati. Tialanga gluten. I think, of course, edi wali ye bintu. Gwe kuba musikini. Katinga glutathione. Glutathione. Something. Katinga ebintu emunga era nga ye ebintu bibera ko gluten free. Oba chipsi, oba mogati, you know that thing of yoguni alaja abantu jebaine ya gluten. Aha. Kati Hadija gluten. Gluten si ya glucose. Glucose mulala. Ngana akachereke mama kabakanja ulo so okuyingiranga mu fumbiro lye. Baya abazade bote bali yingiranga. Na Hadija nze nabona ayepo mukyeyo nze gola.
Myogedewe gae mu glucose. Glucose. Shara kati kuba mu glucose. Nguba naye tujja bajja tutwala omugaati twogere ebiswaza nze mbabuulira abana Uganda ntwegendereze. Ekyo effumbiro lyaffe erya mama nga ebintu tebisala kuva mu ffumbiro lino kugenda mu ffumbiro lyoli nga bwe bisala ki ekibeerawo tebisalangako omuwalanga abaaki yalwalanga teyakolesaako ne giraasi oli omwana nga alina bintu bye byokka byokka alina amasuwa gambe nga alina akafumbiro kake obutungulu bwalya bubwe akambe alina buli kimu nga alina kiki ate nga yeefumbira saamufumbe nga agamba ojja kundwaza ya bame kali kafanye ku bulamu bwako nga n'okufumba yali omwana yali delicate nnyo nga ne suwaani togigatta jjukira efumbiro yalinga ku second floor kati nga eryaffe oliyingira ate nga kawe kali side kuli so kati nga sinanga ejjenkonectinga fumbiro lyaffe nalirye akambe keri kalona kyeno era mama nunaku lwe nagezaako okugendayo nga sinaabye ewooli omuwala okutereeza effumbiro nga maze fumba yaŋŋamba tokiddangamu ekyo kigenda kukujja mugana amaka omwana waffe ali so delicate nnyo nemanya nno wano omuntu afudde naye kati tekyanziwaliranga nnyo because nako tekayagalanga nnyo kufumba nga kabeerayo nekeebaka so byabanga si bya buli lunaku ebyo mukama n'agenda akintaasaako ekyo kyo munnange obulamu ne butambula bwe butyo bulungi omanyi okulongoosa ewantu nga teri addugazaawo manya engeri gy'oba owulira jjukira olongoosa ovaawo abaana baba balazeewa abaana bagendanga ku ssomero baafulumanga ennyumba ku ssaawa 12 mama nga amusomesa ne baba nga amusomesa lwakuba bagendanga mu time yanjawulo baba yakeeranga okuvangawo ennyo ate n'akomawo mangu yakomangawo mangu yezaabanga 5 ng'ali waka ate bano baddanga 6-7 ewasho so kati baba ku ttaano twabeeranga butoolanze naye so kati of course ezo nazo ne sawa Adija oba omaze okulunguusa bana olunguusa biki ennyumba yonna okuva ku ssaawa okuva ku olongoosa ano ekyotandikira wali like that ate munenze nalongoosanga ennyumba yonna okujjako ku gundi wano we nasulanga ku ground floor yabangako ebisenge by'abagenyi kati nga tebakyadde olongoosaayo kino ekisenge ky'abazadde muneesa akiyingira nenze mukama yanjagala Saudi ekisenge ky'abazadde sakinga omukazi yagamba nti tokwata ku buliri bwange toyingira mu kisenge kyange kuba ngamba oli mukazi mukulu kisenge kyange okiyingira bakozesa n'ennika nedda yakwatanga opale bwe nga ajja abukukusa mpolampola n'abusula mu makini n'abwoza teyangambako nti nyanikira empale era nga azikwata bwati mpolampola nnyo yalimu n'akafansonyi omukazi oli yali yakuzibwa era nga bali tebaswala omulaba ng'abeera lwakuba nti omusajja yalina nnyo kontre waka omanyi ng'okweyambulanga bino abaana bye bakola n'alikaawo empale nga buli kimu kiri omwo munenza abaana n'ava mbuvi tebakinkolako bakola n'oŋŋamba abazadde bakikola kyo mwana ow'obuwala n'ajjamu akasikaati n'akapale lumu byonna abisuula lumu kati bw'ogenda okwoza obisanga yawula saayoza ku mpale nzi bali abaana balina engeri gye balinga beegiramu ngulaba omwana empale bakuzibwa bambi kale ekyo kyannyamba ne ŋŋamba wati wano ebyempale z'omusaayi nziwonye kankyogere bwe ntyo ne ŋŋamba mu kisenge eri siyingirayo ewamu sikwatawo kati obulamu ne bulyoka bwanguyira nze naye era nga omanyi nti ewabeera ekirungi of course n'ekibi kibaawo nayimba essimu for 7 months sagikubako kyamulubaale okumala ennaku emyezi 7 nga toyogera nabe wamu ne lwe bannyambanga okwogera kuba natuuka ne mbuuza ne mugamba mukamwe nga ngenda kwogera nkuki n'abafu naŋŋamba obagazaaki ogenda bagamba kintimbabuuzeeko njagala mbuuzeeko sisita wange amanyi ndi ntya obulamu bwange mbutambuza ntya kyava agamba kubanga sisita we jukira sisita we kagwoyina abazadde tebafa nanga dijanze nekubajje buli wababako kyokola nga bagamba abazadde bo bafa adijanze n'okusindika sente ezange ozisindikirana sisita we timufumbu kati omwazi ati bajja zirya sente zo zitereke bagenda kulya sente zo akasente kakwate
kaza bolumya ngamba nako eta sente buba kusasula gwempa bono obo ogende kalumu ngena zikulira lumunzi nzikunziku wengo ogenda ngali amaka ganjuga banega kujuga naye nga mazima dala matuufu singa saayogera sanga bandigambye omwana ono ayina abazadde kabawulizeeko naye bagamba ogenda kubirani bakuteka akakojo toyina mwana nti oba omwana sista wo mufumbo omwagaza ki kikyo banguyagala omugamba buli lunaku eyo kanzigweya nengamba wano omupiira nagwekuba dda nagwesuna kati kansirike adija nemberawo oba kibayita depression naye eyange talina depression oba wali nali ngenda kufa yali depression plus baali bampa akaleediyo pro max nkaleediyo nga bakeera kusaala kasibo nga omalabu yangamba kaleke kasibo kasuleko okujjako ekiwuubaalo nga nsuzaako akaleediyo masanyalaze nga kasiba kiro kirabako nga koogera ki of course babeera soma Quran balinako programu za Quran whatever mwalabu nga ngamba nampa n'akatabo nangamba nti bw'oba onnyuse nga tonafuna tulo osomasomako paka lwofuna otulo ate essaawa zinalina okuba kazalinanga ku beezi 2 saawa 2 nalina kubanga omutwe ngubisi lwansonga nti nalina okukera ku saawa 10 yangamba nga you go and sleep togenda kumalako kubanga okola nga tolina essimu nga tolina okera kumakya abaana nga bagende ku ssomero so 2 buliri 10 ng'ozuukuse 2 buliri 10 hours of sleep webale nnyo nangamba you need to rest omubiri gwogukoyeza emisana annumirira okusinga nzaaliwo nengamba kale musajja gwe mpulidde adijjange era akatabo kange nkabikula peegi ku peegi nti munenje nina okukola olumu nakaabanga namuuko bwe nakobanga okukaaba neneba adijjanga natuuka nenejjusa ate nga nagamba nekino saakyo naye natuuka neŋŋamba singa saalinya nnyonyi kujja kukyo kuba ngenda kufiira wano essaawa yonna omuwala bw'akyuka gwantema okay bwankola anything toyina communication kati ate even to make matters worse adija bandekako mu nyumba for 3 weeks full month even 2 weeks nga muli ngamba bandese mu nyumba ya fulomeka 2 omuntu wajja nayingira nankola ekikyamu nje bansangamu nga nfudde nkubira n'entino okugamba nti bannange oba omuntu amenya ayingira ennyumba tuli mu nsozi oli naye yaddako nga musajja mukadde nnyo omanyi kubanga omubeera wano nga naye baddako ali wali wansi ne bakuba enduulu nabeera nga mubweraliikiriva essaawa yona anything can happen ate buli lwafulumanga ennyumba nga omutima tegumbaamu nengamba ne kati essaawa zino bwefuna obuzibu ntandikira wa tebagendanga naawe ewa okukyala shoppinga okusitula ebintu era ndoza bamanya omumwa olaba nabagamba byekampala ate kati sobola kunyuma bigenda maaso mu nyumba nga nkyadde bagamba ono womumwa kwasigala ewagira era yekozeeko olugambo olwatya ennyumba ngera ngamba nga bagamba tugendako wajjajja waffe gusigala ewaka katugoba ogenda kukola ki ewajjajja konze ye kale tewali buzibu nga mbeeramu bandekedde olubukaani z'ebijanjaalo ne kubuzi abamanyi kubuzi bazimanyi ne kubuzi zange bwe nkoowa okwebaka nga bandesewo nenzuuka nennongoosa TV baali bazijjako nyumba yali yajjula TV nga ne mufumbiro waliyo TV omwana oli bwe nali pulesinga yalinga alabanga TV buli kiseera ey'omufumbiro bajja muterako ku weekend n'agiraba naye nze tebagimpa kati ng'olabako ki anti no okusinzira nti era TV kugamba kuliko channel bagiyita MBS something yo eraga firimu zokka kati ye nga gyalaba kanza ngenda okutuuka TV ate ne bagijjako nabagamba agotojja kola nga bwolaba TV ne banange nabakalabu nali mukoze kinange saamanya TV ne bagijjako kati sebo batuukanga okukyala okugenda ne babidisconnectinga buli kimu simanyi kubizizaako so nga bakulekedde akaleediyo n'obutabo bweyagala okusoma twalinangawo n'egundi kabanga nakalibrary kamunyumba nga mulimu obutabo nga ndoza muli agamba you can pick one and read if you want paka lwe badda bwe baddamu naye nga mbaggulira nga nziramu nkola mirimu gyange for 7 months nga tebamanyi banayezaawo nyinza okufa kankubuulire milke nyinza okufa simanyi nakumanya nze banayize nali nina essimu 2
anti nagambye ojja kunzijako interview abantu tebamanyi mboozi yange nze baali bantwala ku kyeyo bantwalanga driver kangenda kuvuga baana ba ssomero. Wagendera mu kampani oba just sekinoomu? Yali muntu naye ng'alina kampani ye naye nga si bye bino ebya kampani zino ennene. Just nze yalina connection n'abaloko. Ne bantwala nga ngenze kola nga driver. Dubai waliyo ba drivers bangi abakola mu nnyumba. Nga okera vuga baana genda ku ssomero. Kati ne ntuukayo ne banfuulamu maid ate ne bagamba ngende banjigiriza okufumba. Obafumbirenga ewaka. Kati eyo gye bantwala okunjigiriza okufumba gye nasanga omukazi omukambwe oyo yali ayigiriza okufumba ye nga mu maka ge takkirizaamu ssimu. Simanyi Abarabu ne tebagala amasimu. N'azijjako essimu naye nze nali nina essimu 2. Nga onyigenda endala. Nenyiga endala nali nina munnange gwe nkolagana naye ye nga tali mu Dubai ng'ali eyo mu nsi ndala zino ensi z'abazungu. Nga ngira nga nteerako credit. Yakuyambuye. Nga nteerako credit ku Sendwave n'enkuba internationally wali tosoboka. Ndi ku roaming. Nenjogera ne maama wange ewaka ate nga ndese omwana. Nga nina okuwuliza omwana wange nga nina ne mama wange omubulira buli kigenda mu maaso. Manyi kasita obulyako omuntu kyoyitamu olina bankebera naye nze ng'essimu gitadde mbere nze nga tonnyumiza nga nina okuba ne backup plan. Baali bannyinyonnyodde obuzibu obuli mu bagundi mu bawarabu abo. Bw'ogendayo nga tomanyi omugwamu n'olyoka omuwulira. Nga nayize dde okusindika location nga nayize bwe bagenda ku poliisi nga buli kimu nakisoma. Nabeera naive emyezi 7. I was just even stupid for 7 months nga ndi musiru. Era kyovula omukazi we yampa ekipapula kyange nanga agenda wetwale ku kisaawe saatuuka. Wayitamu buyisi. Nagenda bugezi ku visa change. Wali mugezi. Sigalawo mu Dubai. Wetyo natandika obulabu Dubai naye ojja kukolako interview abantu mbagire. Ngo nze nezeeyo nekomyewo ku poliisi. Mbugo wetikko. Bampadde cancellation, bampadde tiketi, nabuuza owa taxi bakusasudde nti ye tobanja nti nteeka wano. Bweddayo kasaba kusasudde. Thank you. Ngobeera mu nnyumba ng'okaddiira mu emyezi 7 nga ndi musiru ndi awo kanabukanuzi maaso nti nze naninga akapwa nakogga n'enzigwawo bugwe. Nze n'akazza n'omubiri gwange nti n'ogutandika okudda ddawo. Naye nali nzigwawo ng'omuwarabu ayagala kunzitamu Hadija ebirowoozo. Ate omuntu asobola ogamba kati awalina buzibu ki? Wali tolya wali tonywa. Hadija mu bulamu wali ekintu ekigamba osobola okuba ng'olya naye nga tolina mirembe mu mutima. Lachiko kabana anything can happen. Banange bwe banzita ne bansu. You know, tomanyi kigenda kubeera wungi. Esa alina omwalabu akyuka. Akyuka. Naye munnange naguma ne ngamba nina kye omanyi ekyangumya nga buli lunaku nabanga n'essuubi. Bana Hadija ku essuubi lyankuma nga ndi mulamu Saudi. Yinza okuba nga nandifudde naye nabanga n'essimu ekuleetera psychological torture n'ofuna pressure n'ogenda ku social media wafunye ka chance no recording nga bagenda kunzita naye bagenda kunzita naye nga si kituufu ng'obwongo bukubonyaabonya. Mukama nannyamba ne ngamba nga nedda naye bino bijja kuggwa. Hadija nze nabanga n'essuubi nti omwala bagenda kubba mutima mpe essimu. Nga bonna kungamba ayinza okuba nga akyanneetegerezaayo omwezi ayinza okumpa essimu ne guyitawo banange nze Hadija nakola bampaane mu nnyumba oyagala bakuwa essimu nga nze nzirukira nawo wangi kino nkole ntya nga njagala munye agambe naye omwana ono bambi katumuwe yabiraba nga agamba kola ng'ogira weewujja naye wayagala nga ndi eno nzira eri nzira nga tutuuka ku musaala ema tugenze nawala tutuuka ku musaala omusaala banjuka nagusayininganga naye bana oli omwami nga nsayininga ate ne maani nteerako n'ekinku mu bweti ndi omusaala ngufunye sayininga tebajja gitegeera bwe namala ne finga naye nga njinyiga bwekiri bwe nasayininga nga ekyenda kyange nga kinnoze mba nzikire mu manga gy'ensula okitereke omukazi nga nzigirako emabega yadori nange tuwola akasente ako anti mune bwetolina kyakkakola feka tugende tukakozesefe abalina ebyokukola toyina bazadde toyina nabyakozesa sente kiki toyina mwana toyina bazadde sisita wo gw'olina gw'ogenda ozisindikira konze leero buno mukama afudde munange nga nkola omanyi kubanga nze sente zange Hadija tezabugumyako kifu ndi kati zizino kwano naye bazikuwanga ovaayo
bama katinga angamba nangamba ikyasinga nokunkwenti kwe the first month yazeewola twali tugenda mwidi nangamba mpange ne tulya chocolate tetulina chocolate wakulya ku Idi nemba chocolate nze gusitagana kulyako nangamba katomanyichi omwezi okujja tugenda kuwamuka mu kinaana wamu nenda kona maro kasayidinga nakiyumbu nakanona pero kamuwole nangamba kampe omanyi omwana afanti kati twagala kumuza kusomera nengawayo nze bagamba nti nze nali musiru ng'owakana nino saali musiru banayenze ku ssente namuwola nze nga ne ssente nzifunya nsobola n'okuzingiza muno mu nviri n'ensibako akatambaala njo katena nga jogenda mu matiza nti wazisindise yazikuba n'emiranga nenga oh my god I can't see the money mpozi gwe ngeri ze bazikuwanga n'agoberera nze zange zabanko nti nakatuuka mu luumu sookojje jangu osooka tuwole ku sente mutima neŋŋamba oba lwaki nayogera awo nanegambiddewo munnange maama ayagala sukaali baabaana baagala fizi omwana nga ayagala kwambala kiteeteobeera ne financial freedom yo kati sayina financial freedom sente ogenda zikozesa ki ndoza kati balemena kumpa musaala naye ate nalina ogusayinganga manya omuntu okusayingisa sente abaana agamba leeta kati so ne bwakuluma tuwasayiningawebale nnyo nagamba mukama omusajja ekimunetisiza bino ebintu byokusayininga kwagala kunkola ki nasayininga for 7 months nga nakunsayininga bwenti ne bambi okay bazimpanga mbitundutundu doka inasigala era mmanjaayo wavaayo ngo babanje milioni zo bbiri ngaliyo navaayo nzo babanye bbiri naye nazo saazirowoozaako ebirungi kale byaliwo n'ebibi byaliwo naye ate ekyokubeera nga ate baali sente zange bazitwala essimu bagitwala nga ate omusajja agasseeko n'okuharasinga okukabasanya bakuyita kukabasanya mu luganda yali akukabasanya atya ati munnange ogwo omusango toguloopa ku office why would you report a harassment era ne kati bayita omusajja nti muneejangu lwaki oharasinga omwana kitomukwata ku mabeere omanyi it's very hard ogamba nogamba kati muneeyo mukama wange anti muneeyo omwana yakulopye ku office bw'aba akuyitako n'omukoona ku kabina agamba kikizo kitya kati era munnange omwana agamba n'agamba nedda abaana kuba ffe batu briefinga ku gundi ku office omwana n'agamba naye olaba ebintu ebimu biringa nabyo ebintu kale byena kale ng'okulopa kati ng'emmere okujjako nti nunga sexual abuse kati naye ate era ng'agamba harassment gy'oba osooka okulaba if you can do anything about it do it tunyonyole harassment ne abuse anti harassment ekikola kyekino ekya rape and other things like you know okwefuusingako but buno obuntu ntubulawo munda so amaaso omuntu asobola abamu bakwana harassment y'amaaso nobeera nga omuyitako n'akugira ati nako oba neyeekumba n'akuweereza kakisi nnywa harassment goba olowooza ki ekya nakuyitako nakona kabina nakuyitako ate munaye mubanga abakoze programu n'omuwalabu nti munnange bwe naaba nkutamya okwoza ebintu onkoneko ngenda kuba nkulinze oba oliawo muguteeteyi gwogunene nga zze how are you oba olumu nga jabuzi ate munaye batagetinga abakazi tebaliiwo abakazi bazungira ebuwalabu abola tebatuulangako waka kati mama kasitaava omuntu banekugamba omukazi afuluma ennyumba nfudde oba oliawo nga zze njakala genda ku dduuka nkuleetereyo ki naye mama tomugamba nti no nkikuleetedde kyokuleetya olinawo n'akaleeta buleesi n'agamba kano kalieko naye mama tomugamba nti no olwo atandika okwegula tamanyi nti Kampala ssente yeekola kyokuleeti talina makulu yaako munnange enjira nkole ntya abamu naate abaana abamu bamanyi okutwala ssente okuzimusindika namwongereramu okitegeera bali balina buli muntu alina obukodyo bubwe eriyo bebatega ssente enkalu eriyo bebazigatirako okusindika eriyo n'ab'obulabu kati eriyo byonna byonna abatabikola ye nga ze ayagala kikolwa najja nga talina mpale najja akantu n'akanyenya bwati Mutoyango video nga bana balwana n'abawalabu ngoba amukutte nga zali bwatandika okumukuba embooko babitya bajjanga ali bwerere nga bwe yazaalibwa nakugamba nyamba bannanga abateyakuze ate byaliraba oli mu nnyumba ye oli emmere olina free will deno deeri
okunkumukira mu kigoye ekyo ate kirina engeri gye bateekako omubiri n'agenda sula ebbina nga ligira bugizi Mwarabu n'agaana ono omwana anjogera mu nnyumba yawe ate lya balina obukyala obutonotono n'agaana naye omwana ebbina lino lirimu kirino n'agenda n'alyoka asumbuwa ggwe ennyumba yonna ate obuzibu ntono takwana si bino adijambo oba leero ajja kugamba I love you nakulimbako takulimba ye aba ayagala kimu bwe muwe anti kati olumuwa aba akafudde kazebu anti bunaku aba ayagala omuwe ne bw'omumma era nawe guba musango kati obeera awo bw'omumma musango bw'omuwa era nagwo musango bannange nkutagaza nkuze eno left right and center nekyo kukolera mu eyo ye YouTube esumbuwa ewuuba okugigira bantu content bamulaba agenzeeyo ate bw'ova wano n'osula ng'otunula olina obitunulamu waliwo abagamba nti kano kasalemu naswaddemu awo n'okanoonya ng'olina kulaba yonna paka lweggwayo omuwala bw'aba ayagala kuharasinga buharasinzi waliwo abajjanga sebitondo lyali bwera oba omanyi kati jjukira balina nnyo obudde bw'amasimu agenda abikula essimu eyo n'kiprograminga mu muntu agenda okujja tobirinako olina stress yo obadde okola emirimu wekyayo kyayidde ajja anyeenya akantu kyobaga abaana bamu babakuba emiggo n'amugoba n'embooko kadama n'agoba bosi we ne benyoola oba abamu bamanyi okubeera ku close combat emukwemu kyani kyakadama kyani kya baba asinza munnaamaanyi naye asigala akuba kati kali kaba kagudde ayya abayagala kimuggwe gira gwe terera tugire munenze nali ndowooza bya bulimbo manyi nina kadama ali awo nansana Omuwarabu yamufunisa olubuto n'amuzaalamu omwana era yakomawo bamupulaningira batte omwana ne balemwa paka ne bamusindika ne bamulimbalimba tugenda kukulabirira Muhammad tujja mugamba akusindikira support mukazi watu yaite yasoma ngakkiriza ng'akomawo eno Kampala n'omwana we era ali wano n'omwana omuzungu nga bamuyamba njakala ngendeyo okkondabe kwoyo omwana kati by the way alika awezezza omwaka bakimanya kati omanyabo kati mu nyumba bakimanya kati omwana affe yakoze kino naye n'abasemaka babuulira ddiro basikiriza semaka because omukazi agamba no nze kati eri omugojjolopera agambe ne kati gwe gwalinga akati omusajja owanga ayagale gwe aleke enza atukula bwati gwe nga bw'otunula gwe wala nga amwagamba nedda gwe eyamusindiikiriza yeebake naawe nze naloopa Adija nze mumaguli nsuula ewabi naloopa omusajja yakusumbuwanga ati yansumbuwanga nnyo mbeera ku sinki njoze Adija omusajja nambeeramu anda the same najjayo akantu owange ntenogano gamba naye n'ensi n'olaba ndabe n'osirika what n'ogamba TikTok nga tetusobola ku imagininga nti bino byonna mubiyitamu oyitamu naye okusinzira nti osirika kukuba kati singa otandika temuza ate Omwarabu yankola bwati obanga asiikinga like for attention abantu batandika kugamba bambi oyo bwati ne bwati negamba let me do something else naye singa nafunako chance ebirako n'essimu mu eyo ennyumba era wali baka wali wanene nnyo nandikoze content munju since nali mu kyalo naye bambi ogwo mukisa baagunnyima muneero munga n'ekyawa Adija omusajja oyo yasula kwole kiri yasula nsumbuwa bwe namugira yajja na mu kisenge kyange bayirawe nate nayo dokka gamba yajja mu kisenge amanyi lumu yamanga kati nga alubandula lumu oluggi mu kisenge najja jukira kino kyabanga kisenge sitowa kati nga luwalo akasitowa akatono yatereka ebintu bye yefuulanga zono na supanda kumbe ayise kunze wano yadori shufi la biki naye manyi Adija kiriwo kiri nti okwebaka n'Omuwarabu oba oyagala osobola omugaana nze omwana yeka gwe nteekako egundi gwe bakutte n'ekifuba ne bakukosa they do something naye gwe yebase n'Omuwarabu n'ogamba mbu kyansuseeko ki ekikusukkako Adija you can say no nze nagana nenkomba kwerima neŋŋamba nedda ne bw'onompita bibi ne bw'ononkwata leero empola enkya n'ojja ng'oli mukambwe kati bulinga kasita ŋŋamba nno ng'enkya gye nakakodo kapya leero wagambye nno osanga leero onokkiriza ng'okitegeera kati koolo neŋŋamba naye omusajja ono anjooga
yatatwala esimu yange yaginyuma tanziza kugana be waffe yantijukira yali yansuubiza nangamba nti kale buli Friday nja kuwanga esimu oyogereko n'abe wammwe nziramu essanyu ningamba mwenda bawulizanga kyabaayo anti nga Friday lwasaala lwalina jjuma ate lwe bakyala olw'omukaaga babeera beetegekera genda ku Sunday kusoma naye bannange ogamba nga talina yaŋŋamba mu weekly days togenda kugenda nku simu yange lwansonga nti nze nkeera ku ssomero ate bwe nkoma omwenda kwebaka kiro so kyeki olina lwakutaano lwokka ate nalwo mba nkyadde kati ddi lwoba nalwo tewali tewali neŋŋamba naye omuwalabu kamunyuke abeeka nentuuka nembavaako neŋŋamba beesonyiye kati kamambaya nimbayo bakufa muneeko olwo nga neekyawa bwalina lwagguloggulo omukazi agenze kukyala biki neŋŋamba ono omusajja ansusseeko enamuloopa naye abakampani banceekingako olunaku mu mwezi gwali gwakutaano Adija gwali gwakutaano we banceekingirako bambi nga balaba kisusse omwana kyemanyi abeeka baamala complaininga sister nyamana agamba naye omwana nga tukola kitumuwuliza bamukebera bamugamba nange we want to speak to Doreen she okay bangamba sookojje wagambye abakampuni tukuyisa bubi bano bebaani mbube Uganda kiki watulopye ddi omusajja nakola ki natandika okuba natya nagamba otoli mulungi gwe otuyagala kola gwe biki nemugamba bannayinza sinayogera n'abakampani nti olabika olina essimu olabika bayogedde nemugamba batukeberako they have to check on us nti checking on you biki bitya nangamba kati baabo njogera nabo nayogera nabo mu luzungu Madam, I am very fine. I'm doing okay. Just I don't have Wi-Fi, but I'm very fine. Bali wao nga batudde. Bwe nayogera n'aba company nga nvuddeyo bangamba lwaki otugambirawo nti nno toyina ssimu. Nimbagamba nali mu kutya. Bangamba nti ogere mu luzungu nti ndi bulungi. Kati singa nagamba they even took my phone away. Kati singa voice note bagidilitinga jukire simu ye bagidilitinga tenatuuka so kati nganda nengamba kambagamba mu fine bagamba abewaka mwana mulungi zakola ki kaina buzibu kati omuntu agamba kasaka nyinyi yakoza atya yachogeredde benabe wayogera it was for the better it was for, yes kubanze nzi ali ku ground anything can happen mwawale Uganda bayinza okubaddiza omulambo oba ekintu kyonna nengamba nedda kati omwala bajja kugamba gwe otulopalopa biki mwete muli balungi gwe ne gundi yaliwo yali akusinga gwe yeyombya yombero nze manye ekimuyombya ng'omummi nga tayinza nekababi wano ab'Ekampala gwe kasitagamba nti gira n'otagira nze alinga okwekolakola obusolosolo yeegiragira so I was like gwe nawe gw'omanyi nze najja kukola nze nansigala nkola byange ekiro ne bonsumbu ekiro kumakya ngenda kukola nkola emirimu gyange bulungi nyo sigenda kuddaawo oyo yankoze bwati nensirika n'omukyala bwe namugamba nti bba wansumbu yaŋŋamba nveeko funa engeri gy'omwebalama bwajjagodukainale ekimu omanyi engeri gyekimazeeko emu nemugamba bba wansumbuwa otya badaya babatunga si bango kikazi kiri kyali kipoole nga kibeerawo nekigira bwekiti okimanyi nti ne bwe nayagala nga katugeze ekintu nga kyonegamba mama tetulina munywa gamba genda ogambe baba nze wano sinze ngula ebintu mama kino tukirina gamba baba gw'obikozesa kati lwaki ogamba so kyali awo nga kiriwo bubeezi just kikazi atu nga kiri awo nga kiriyanga nakinankananka kiti era nga agamba Dori gamba ng'ali awo teyambeerako jangu jantudde eno tukole kino olidde ndidde ng'omanyi so she was like bwayita eno ng'oyita eno muleke oyo n'omusajja ne bwe yayombanga mu nnyumba nga tugeze nga omanyi ebyo nga yeyombya bwati nga mama ngamba genda gyosula muveeko muviire genda gyosula manti genda ngamba yambeerangako nnyo bwatyo biki wali omuwola kasente nawe nze nali omugagga omugira nnyo kasente ajukiro naye tayagala kumanya omusajja yajja kuvuma ate nja bazeewule tinga omukazi agamba Malaysia Dori good quite blah nga nimba n'olwo love Hadija kolo nga ntabuka nangamba kati nkoya akamanyi n'omugana amaka yes mumpe ebyokulya munjagala mungamba biki mumpe mmere
but neta okogera nabe waffe nga wesula mwaka kati ngamba omwana amanyi oluzungu ngamugamba jangu njagala ongambire taatawo ampe essimu yange ndisigenda gikuwa nti mpe essimu yange nze ngulenga data ne line nangamba nedda tekigenda kusoboka togenda kusobola kubanga concentrating ku mirimu nakugamba ebakasaabire obudde bw'essimu ogenda bujjawa nti gwe mpa ne nafume ndakiikaaga give me my phone kale jimpe mpulirize music kuliko music mpe essimu yange nangamba tekijja kusoboka togenda akozesa ssimu kuliko music ki nemugamba kuliko music yange naje nempampulirize because nebo wanti webo waki saakuwa radio toyina akatabo omwalo avunwa noza nana aterokowa okuvunula kati nga kangamba I'm very tired you leave baba alone what I was like, you know what, mungambire ngenda ku office na mugamba naagala genda ku maktab la wakiba nalingo musida gwentemye ko omutwe gwenti yagamba mukoga agambye ki ndala kuda ku maktab nti maktab nti waba agalo muzayo ku maktab nze simuina ako buzibu ateekawo emiliyoni zange 11 atambula anvira agende kubaze namugula saazimanyako baze yagula naye bwe yagamba nangamba baba agambye muwe sente ze weziti gotambula ogenda ku passport yo na buli kimu kyotambula ogenda talina kyakwagaza nembagamba sizina naye nze kimu kyenjagala kale mumpe essimu kale njogenda ba office nagamba ate ono muwala atajoga n'okujoga obagambe ki onope ne ku ssimu eyange nze njikuwe nkutereko data tukubondo ope otegera bulungi nemugamba kale nvuga ontwale ku office nti anvuga ntwale ku office nti mulope tusolvinga ensonga atabalanzize tulaba obwongo bwange engeri gye bwali bufunctioninga munange nali ndyawo adija nzinga ngamba bwekyanga kino kyekintaasa naye natuka nengamba ate oluvannyuma nga nemunenana nali musibadde okwogera ebyo ebigambo kubanga gwolabanga nasobola okukikola yali tasobola kukikola awo olutalo bwe lwatandikira adija sajja n'ayomba n'atabuka nga njogedde ku kya office n'akuba emmeeza n'ayomba nnyo obutalo kati nentuuka nemuviira yali akutte ekikopo n'agikuba like on the wall nekyatika ngamba tokuza ku makitabu gwe of course era ebigambo ebyo byalinga bannayo y'omusajja yali ayomba yayomberanga nkoko ate kati nze amugambye yayomberanga enkoko nnyo muli enkoko wano kikirwa kimuli ennyeva baali banaku balabika omusajja Hadija ewaka that man was driving akasente kaliwo even the cars ewaka twalina emmotoka zaali 3 ey'omwami n'eyewaka byatambuliramu eya family n'ey'omukyala just imagine ate nga not like these normal cars because I think he was driving a jeep zino bwezi tezino tell me nga sente era mukazi agamba mukambo osaba ki feri muleke gendo wesesa sabuni kuba agenda tubuza feri tumukozesanga mu nnyu webintu ate just imagine nga muganda anzize ku makitadira mu nnyanja mukaaga nga aziyomba nezagala okumutuga obutuzi bambi yali munaku musajja wa yali mufu omanyi omuntu nga bamuyita muganiriza omuntu atagala kukwata ku kikumi kye yayomba omwana ngamba tata muviire genda you go in your room kati omulenzi yali mu nnyumba kyavaako mama namugamba mama koma weewaka tata atabuse ne shagala mbande nga mama akomyewo mukoto dori amugamba nga tuyita omuwala nga omwala agambe bamuze ku office mukazi nozagamba omwana ayogedde kyaki kubanga omulala wambi nga lyakushunye agamba okoze kyaki okitegeera nagamba dori kiki mugamba mama nga omwana ntinze mama mugambi ampe essimu ye mukazi agamba yakala omusajja anzite essimu ndeka bwe kibanga kyo kya ssimu omukazi n'asirika naga nti oba abadde amanyi kino oba anything naye essimu n'asirika nagamba naye baga nti bagenda kuwa ssimu wandigumye nga nsiswala kumalako nemaga kati nze manyi kimuze munze ku office mbe nja funirayo obuyambi nze ngenda baloopa mumpe essimu yange omukazi nkati ng'olwasirika abivaamu ng'agamba naye noono omuwala ajooga bujozi ajooga bujozi nga ne mama naye asirika baba olutalo addamu alukoleeza butaddamu ayomba nzikira wansi mu luumu omukazi aŋŋamba
tukuleetera essimu kale okakkane nembagamba kati n'essimu sikyajala kati njagenda ku office nyumba ya mwenjikoye mbakoye nakulopera omusajja wo toyina kye wakola mugaseko ogwewola sente zange mbabanja temunziza kweza nembe kati njagala kudda ku office nga nange nekyaye kazi nangamba kati tukole tutya biki mungamba I want to go nagamba kale nga balaba nsazeewo ne mukazi nasooka nvira bambi nakomawo ko waggulu mukazi wattu nasooka asiriikirira eyo kyenva parking nsawo nente nensulamu obujuisi ne bukeeki benaalira mu baasi n'obugwe nakwata dija ngoye zinaje nazo because sagana ngoye nagana za munda n'obuntuntu ebigwe yabe nembireke emabega na parkinga mpale zange katawulo biki n'obwokula nga nteyako ekikooti ngamba kati aya nze ndi ready nze ndi ready muje tugende muzizeeyo omusajja ngamba okutte ensawo yagala fuluma genda nti nfuluma kati ajana netuyoka ati nalyoka janga nzijirako emabega bwati ninsoka nenzirayo mu room ninsoka ate neekweka nangamba doli okutte ensawo okutwali sigenda kuta bwoba yagala kugenda oluggi luli wali lugule fuluma nga tukulaba fuluma oluggi lugenda nengamba kasa kirungi angambye ngende wali olina mukasente nali nasigaza jukira katipu kano sakagattanga keeri ndoza nalinamu like nga 400 zinali ninamu wano kwa akiba I would say like 400 uba nalinamu nali mpezamu kasente adija kubanga engeri bali mitinganga okusendinga kwangu okwa sente so nasigazangamu nkoe munange ndija nga nkwata nsawo yange nali neekoye nga neekyayi nengamba kasita ndaba ngambi nkole ki ngende nga njiteeka ku bbega ndija nga nfuluma omulyango nyambala Crocs nzugula gate esooka eyokubiri nfuluma angamba mu ddinisa ogenda kudda you're going to come back police egenda kukwatira mu maaso this is my country enensi yange ng'okwata bintu byongo obyesiba byonna nga nfuluma olwo ngenze newoniye ngamba nti ngenda kudda nengamba ne baba bajja kunze kale kabanze naye nga mpazeewazeeko olugendo nfuneko we naatuuka at least bananziza oza yangoberera toyangoberera nti oba ogamba nti oba omwana yagamba timu yagenda kudde ngamanyi ogamba nti kati oyo jukira nfulime sirina simu sirina passport sirina ID olaga wa mu Saudi Arabia nga toyinaako n'ekimu kyolina toyogera Luwarabu ozagana oyo omwana musiru katulabe munanga adija yagala police egenda kukwatira kwa nanaye ngamba zo nange sirya denja kanange ntambule tambula no saa mikadde jolo saa zaali za kyoda saa nga tuyingidde mukaaga tudde bwali watewe twayomberamu nga neekoye ngolo ntambula kiwalazima ngamba at least kanfiire bweru nga sifidde mu nyumba yoyo musajja ngonda tano looza n'ekyokufa saakaabako mu kkubo omwo nti oba nkaabe ngamba bakati oba kati sina kale wakola ki wakudda nedda naguma ne ngamba nti ndi muntu mulamu n'okuzaalibwa kumu nze nina omumwa sisobola kugula yes nalinamu nekiri kigaa nti noba saalinamu kirigamba nti oba kati ngenda kutukalyo bambule nagamba nja kubuuza temusobola kugulamu bantu musawadaja bamanyiko ga luzungu kati olwo ngendedde ku ki ngenze njagala genda ku bus station mbonsayise tiketi ngende Riyadi ofisi yange mbalopi ene wakajinva okitegedde kinalimbaze nga nsambyasambyako okuva ewaka mu kikopaka ku kkubo waliwo ka distance emmotoka nawuliranga mpulira engeri gye zitatambulanga mmotoka nawuliranga mpene of course ogamba naye kati wali wansi waliwo ki oluguudo nga ntina tangamba mukama singa nyama nengwa ku ki ku chorus nenva eno mugundi munzikiza munaye nga ntambula mpola abeeka bambuzo hakasa tewafuna buzibu mu kkubo oyinza okubanga wabufuna nenga tobwogera saabufuna teri yantuusaako buvune obudde abantu bali mu mayumba wabinyumiza n'abewaka byonna nabanyumiza naye nga bagamba balayika bakutuusaako ekizibu nga balowooza bakukwata because bagamba obudde bwali otambuliddemu layika wafuna obuzibu naye nga tobwogera saabufuna mukama nga nyambanga nzikuka kukuba bwenti bum bwentuuka kukuba ngamba kantandikidde wasiso ayimiriza takisi tinjigambe nti bannanga oba ngenda wano nedda jukira nze nasigaza documents zino zonna nali nsigaza ebintu bya ne tiketi ya bus ginajirako
bena nali mbiina okitegeera so ngamba ga bugambi yeno company gyenkola ki gendako eya basi nga njira bwentu ntuze kuba kati of course engeri kyali kyalo n'amaduka agaberako chi space kati mukama nagenda nyamba waliwo ka coffee shop batundawo local coffee gwe bayita gahuwa obo coffee bwabwo obwo ate mukama bagenda nyamba nga ate omuvubuka akulamu yali nga si wa ggwanga lya gundi nga si mu Saudi nenyingira ne mubuuza oyogera oluzungu nangamba naye katono nga njala kunyamba onfuniyeko taxi ngenda ku bus station e Kamis nangamba bagiyita Saptico olaga ne mugamba kyava ngamba olishagala nti ndishagala naye nangamba banno bakulese olwentegeera nti mulimu abaana bakola part time ne babaleta ne bakola mu nyumba ne bamalade baddayo ku company ne mugamba bandese mbadde nyize kwa nangamba tebali buzibu kanfune taxi nangamba ID yo gina because muyusanga road block nekola kine jebuza ne mugamba njirina nganjirina ngolo ngumene ngamba bukimunchina nangamba kale tuulaawo kale kangende nkuyambe nkuyimirize na kuba nagira najinyimiriza naye tiyayimiriza taxi nti akale kakapande taxi yayimiriza motoka mulimu abasajja aba Hadija aba n'abagamba omwana ono shagala banne bamulese naye mu mutwale ku Saptico asangewo banne kyabagamba alina mu ssente fe kyo kikulu nti alina mu ssente nti alina ID nti agiina kyava ngamba jangu ogende bamenye mugamba thank you nga ntula mu motoka nga sitolero je nayo sayogera munayi natolera mu salamu ngamba buuza salamu alaikum kabaka wa alaikum twambuza nte mozilem konze ndi musiramu salamu ndoza ye yanzija neka gomanyi alwala baine ngeje bejira if you we bale nnyo ngamba ntula mabega batudde maaso aba bakyusa akamotoka banvulu muno mugamba bayi nti bayi tuuka bulungi singa bavuga 1 hour etwasanga road block omukuwa mukama yanyamba buyambi kada yamaga bo boogera byabwe bambi bambuuza like Arabic ngambagamba bagamba bande kati banyumya nange banvuga nga bangamba kale tukutuzana bus station yiyo nti bayi nti kale nga nfuluma mu ngandi mukalu muzibu ngogamba ninade nekimanyi gyendaga ku bus nti no bachi ngolo ngumidde ku kimunina mu kashi kangene nsayise ticket ngenda liadi ntuuka nkute ensawo yange nzenna nga toyinza namanya nti no Hadija natamba ne confidence nga tosobola kumanya nti no ndi mubu oba nina kyenzuuka oba nekitegeera oyinza ogamba oba ono yino ki manyingira munda ngamba ngenda liadi tigenda liosa osayise ticket ogende tuuka nga ticket ya meka nti ya 2 mu something ngamba bampe ticket ngamba money leta ikama money ikama eliwa konze sijirina passport kale eliwa sina passport ngamba tulina passport ovuddewa ti mbadde I'm from the house ngamba English no kyava ito omusajja mwana mugamba yogera n'oyo ntanti njala gena yadi nesina pass ngamba ndoza mini bagamba omwana ayinza okuba akoze ki ayinza okuba avudde mu Hadija saatoloka si ba motolosi yedi bagamba naye omwana yeka ayinza ko kyaki kyakoze nga bangamba nedda ogenda kwebakaawo kumaja supervisor agenda kujja mujja kwogera naye so atambula nga toyina ku ebibiri kimu ate obudde buzibye sulaawo nga nsula mu ntebe jukira bus station nene abantu banja bakola ki abasulako toyinza kujja kubuuza mutugutu gwaki webase wano munda nedda kati awo nengamba wano ndi safe wano wind kale anything kakijje nenga ndiwa wano mwana gwe nga nsulaawo otuloza tumanyi ebizibu tuba tujja tu batoli ki tetwagala kumanya olonzeyo ka juice kange ntandise okanywa kalike na parkinze munenga mukama nyamba nga bucha ko manja supervisor nga ngeje nani songa amanyi nga bamugamba omwana agala kola ki kulaba gwe nga ngamba banga toina passport toina ID oina ki olagawa tingena liadi njogala genda kampanya njaba ngamba oina simu ya company njikubire namugamba bali batu olupapula ku company nga like nga kuliko enamba zonna ya company tinagenda ko company Uganda embassy police ne muntu goso okubira ku office nakola ki na kuyamba webale nnyo kati of course papula nganduina nga mugambo papula luluno ngagamba
kampani yene eri waggulu nti ye enamba ya boss wonti yenu nti ye erabika ngamba kale twali ngamba mpane contract yo nsoke njisemu amaaso ndabe nsada agenda yefukira kikagali ngaga akoma ngamba Munange no genda what are you going to do? You're going to cry in Saudi Arabia. You left your boss's home. Tamanyi wawo oli. Namugamba no. I was trying ngamba. Ekitufu kiri nti teri agenda kuwuliriza. No one is going to listen. Yakubira company yakubira boss. Simanya ne yakubira ne yakomawo afa news ngamba truth is yakubira boss. Yes. Truth is you're going to cry because your boss has every right on you. What? But yangamba nangamba better go back home, you solve your issues, then you can nangamba even if sazi no company so akuyamba yali antisa nawe dija nga omuntu tanzo okuntuja nangamba now what are you going to do? Should we take you back to your boss? Do you know where I was? Nemga simanyi waje na vudde nze naze kiyo nange simanyi nabangamba kati naye agambe kyo ne tagenda kunona dayo kuli ngamba sijja kuddayo akiri ngina tabangamba kashono genda ku police because this is wano batambulirawo genda ku police bakumi paka makama olwana akola ki obakale paka company olwene jana ekola ki eri yadi ne jana ekunona wano kamisi ojiro ogenda ngolanga bataka ngende ku police nga nfuluma nga gamba omusajja nga mugamba awo bana abakola nga gamba nti mufune taxi agenda ku police olongenda ku police okweropa ngenda okweropa ku police nti munnange bya mukama wange betabade ne boss wa engeri jogena ku police okweropa gwe kenyini gwe nga ngoma nga nfuna nga bamfuna ka taxi nga ntuula kuntuusa ku police okweropa nga ntuuka okutuuka ku reception emirimu gyaba abasirikale emirimu gyabe sijja abasoma ntende kyengambye no abatono kizibu nnyo okusanga omusirikale ng'ayogera oluzungu kizibu nnyo okusanga omusirikale sabadajjanga musobola okwogerezaganya muzungu oyo manya wajjinjamuko naye kati bano abatandikirwako bawalabu ate baluwalabu ntuuka ku reception ojjukira oyo bataxi mukozi wa nsimbi akuleka ntuuka ku reception mutunuulira nti waneeba ddala nga tonaana kuyingira munda mu gate namugamba nanti simanyi luwalabu tamanyi luzungu language bali yetandise okujja I want ngamba yes tuula bagenda kujja kuyamba abamanyi olulimi lwo nga ntuula omusajja luvannyuma nnyajja agamba ono kicunu nga atudde wano ngamba ngamba nti mukama wange nga mbuuza mama waaliwa nti sima oyina enamba nti sina namba oyina enamba ya baba nti sigirina ya company oyagala ki wano like kiki kyozza okukola wano mwana gwe anti kakati nti olishagala nti ye ozanga bagamba bana batusumbuwa bano olaba nga bandeka awo buli omu nga ajja atunako obutunuzi ati oluvannyuma nnyo wajja omusajja yalina w'amagye ndowooza jjukira yayingira mu gundi nampitako nga ntudde ebweru kati era abafumuloza nagana naye ono kiki nga ngamba yali amanyimu akantu katonotono akazunguzungu nga ngamba kiki buzibu ki bwofunye nti njagala kugenda mu gundi njagala kugenda ku Riyadh ku office yange biki nga ngamba oyagala okukola nga ngamba mukazi wange alina olubuto naye njagala omuyambeko emirimu gye mumenya ngenda kusasula sente z'oyagala ningamba si kyalina buyambi newenziza okuddukira ku poliisi banda bakyamulubaali ku gundi bus station bandesewo nengamba tonaza ntwala awo nafuka risikiteeka nengana omuntu gwe sitamanyi awo namanyi omusajja antemako omuntu kaleka aguntemeko nfenveewo neninnya emmotoka ye nantikka antwala gye sitamanyi sirina simu sina ngenda n'omusajja gwensanze obusanzi nti naye ngende enkolere mukazi we kati singa teyaliyo ofuuka omukazi nangamba kati mama kati ozze kati gwe ogenda olufuna olubuto nandikoze ekyo tewali okitegeera kyenakwa nengamba mukama adija oba nali desperate oba nali koki nengamba kangende tuzaalibwa kumu n'okufa kumu kyali kiseera kyo kyakuva mu nju eri nga tosobola kudda mabega nali sobola kuddayo mabega nengamba ati at least nfa
kanfiire wano ebweru omusajja nga twakatuuka ati mmotoka avuzeeko ebbanga ndowooza akupira mukazi wamu nga mandeeta shagaala kyenawulirako kyokka ekya shagaala ndowooza omukazi nga mande shagaala omuwaka nkuddwago omuntu gaono omusajja nga nafuluma ennyumba agenza okukola nadda n'omukozi weebuuza amugjeewa jjukira omukozi we okumugja e Kampala jjukira ssente gamba omukozi amugjeewa omukazi mutuukako ali bw'ati bagamba tukatimusagamba ate gwovuddewa agamba jjukira baali bankuumira mu nnyumba okumala ebbanga kati sikini nga njira bugizini yes wait nali naye nga sikini nagamba kyava mbuuzaako oli bulungi ndi bulungi nagamba kale jangu genda onaabeko ezengoye ezo zona zijjemu ozireka wano bweru ogenda onaabeko ebyo byokye toyingiza bintu byonna bena muki ngenda kuwa bintu bipya nti kale olwo nga ngumye ne ngamba wano maama ate munaye ekyasinga okunzaamu ndowooza amaanyi akayumba kali katono just it was just an apartment bisenge byalinga bitonotono bwebityo ne ngamba wano ngenda kukola wano ale jjukira bannonze bulonzi ku kkubo essaawa yonna ayira bone nali mulonde bulonzi era ne ngamba mukama wabanga omuntu annonze ntuuse baka waliwo omukyala babanga bakunsada kale kabansaddaaki kaza ngamba nedda olugoye lwange luno yampa ekiteteeyi kye nampeerako leeyini nagamba naaba oyambale ogende weebake simanyi oba bawala bwansima busiibye n'otuna ne bagamba genda weebake ngenda okwebaka Hadija olowooza neebaka nagamba bwemba nebase ne bantemako omutwe najiranga nandi nti naye ngenda okulaba ebbanga liyiseewo teri yadde akanyego teri nengaba nange mwalabu tabanga ndesano bane nga bagenda kunkolako emikolo luvannyuma nnyo lwegula jangamba jangu onywe caayi konze ki nanywa bunywi jjukira kati olwo lwemmanya nti bayinangawo ka evening session akanywanga caayi era paka lwenavayo nga tunywa caayi buli lwaggulu saa 11 n'obuberengeberenge agamba jangu nagamba tuula wano naffe bwoti ntuula wansi bali wali tulya just kale bampa ebyange mukasuwani kange n'ekikopo nywa we banywa tukwongeremuuko kati kyazizzamu amaanyi nga fulasika gye bafakako nage gye nywako ngamba bano kanywa ekyayi kati olwo bakuba essimu waliwo omwana yali Munnayuganda yali akolera mu maka amalala ga muganda we namugamba ono Munnayuganda musobola okwogereziganya kati omwana nga Munnayuganda ngamba baagala kumanya nti kiki buzibu ki lwaki ovudde ewa mukamaawo owulira ngamba nnyo nga omwana mugamba ngamba ngenda bagamba mu bitono kuba singa tubanyumiza holo story baleke gwe tubagaye bugambi nti ki ovuddeyo naye ki oba oyagala genda ku office story ndala tugireke nga tubagambako eno nibanjala genda ku office nti bakusudde nti tebansudde naye navuddeyo buvi babadde tebampisa nagamba afuwanu tuli balungi kotofaayo tugenda kuwa buli kimu bwe bakituukiriza bambi era Hadija nava ali wali ewaka wali omukazi nga mpisa bulungi I never wanted to leave her home naye bambi naina ato mmuleka because awo kati wenazibukira amaaso jjukira kati nga mazeo omwezi gwali gumu olwo nkoza nsasudde akasente kange ng'omukazi agamba naye yogerako n'abeewaka sibeera liikirivu nga muno omukazi olaba ategana okutegeera bali bagamba leetayo ssente bagende bagulira essimu twaffe tetulinawo kasente kati ofune ne layini ogenda abeewaka jjukira sirina yikama efuna layini bagamba nedda ffe tugenda kufunya layini omwana waffe nalina nga bagenda nga mpayo akasente kange nawaayo emitwalo gyali 7 bandeeterako iPhone 7 bandeeterako ne layini banteereddeko ne data olwo ntandika owuliza abeewaffe Hadija olwo ojja ku TikTok sijja ku TikTok nasooka kwogera n'abeewaka Hadija nze abaala ku TikTok yange nze TikTok yange otandika okubeera active nti nga mpostinga it was 2023 around March just imagine from 2022 gyendi ku kyeyo sirina simu kati ono omukazi okusinzira nti yamanya nti eri ewaka kale bali kale okusinzira nti twamugamba bali tebampisa bulungi yafuba okugyawo kiri ekifaananyi kate yinga akola birungi ngamba nti yatuuka n'okugenda nangulira engatto zino ezikyalako anti nze lunaku nafulumanga naye bw'aba afulumanga agenda nange ku mugongo kamujangu tugenda ffenna tuli ba family osigala mu nnyumba lwaki
okwebaka nze saazuukawo okutegeka abaana be bagenda ku ssomero. Lwaki? Abaana be nga abeetegekera nga nzi kusasa awezi kusiimuulako ewaddugadde ngamba omaliriza tuula balina kuba gudiigwira tewali ewaka nendyoka kati nteekako omubiri amatama tho emmere yabanga ntoni ewaka saayina ate eri freedom yabyakulya ngeri gye nali nti najuyisa owange nedda bano baali banaku kaŋŋambe kale omuntu yayeetetenkanya oba etetenkanya nga akajuyisa akazze kakugabana omukazi olumu yatokosanga ennyaanya ne tuzirirako kubu zanuliyaalo kaveera bwe kati nga bazeeta ne tuzigabanagabana buli omu naafunako kubu ne tukoza mu nnyaanya era ng'agamba munaye tuli kino ekiro nga lwe bafumbye supageti abanga w'abaana ate saakaananga nti kati nze nga ndidde ennyaanya bali nga balidde supageti era naye yakirabanga bwa kiyambanga kye nalyanga olumu ng'akwata ezo kubuzi n'aziyisaako buyisatu ku muliro n'akolanga ekyapati n'agamba lyako kino nga nkoza n'endya akaceere nga kaba bwe kati katono nnyo bwe kati ngamba ke kaliwo munnange onywerako mazzi n'okkuta neŋŋamba kasita njogera n'ab'ewaka bansasula sirina buzibu tebannankola bulabe bwonna obulabe katono butandika okujja ndi mu mwezi ntambuza ogwokusatu ate omusajja era atandika okufuuka akabizi muzikiti nvudde mu muliro nedda nvudde mu fulampeni nyingidde ekyoto ewaka waaliwo abaana abalenzi omukazi oli bambi yali tanakoowa kuzaala kwegyo emyaka baali bakulu naye ng'obalabanga omukazi akyazaala yo omusajja omwana omulenzi waka yali musirikale nga tulinawo owa college then owa high school omulenzi we nayitanga bansusanga mu ddiiro ery'abasajja kati we nayitanga bwe nti balenzi mu kisenge kyabwe ne basula nga nze nga mbayitako n'engenda eri just imagine that naye nga mbayitako ndi mugumu omulenzi omu kyavanga omuseka era nga naye ddoli mpulira nkooyo okulaba nga okola bwoti salawo kimu either osiiba eno mama amale kukuyita oba ogenda mu ddiiro n'otuula eno mama akulabeko ate nga mama nebegenda mu ddiiro walabira ngamba genda nja kuyita nga nkwagala kati wano okuyita omulenzi agamba kati ogenda kola keki neŋŋamba nja kufulumanga ebweru ntuulengako eyo era nga ndoza nga gamba naye gwe mugundi gwe totandika bintu byakugiragira kusalaasala ate bambi omukazi yangulya uniform teyampaako gano gaganduula yagala n'agula ebiyunifoomu bambi yesi byalinga binene naye nga abiguze n'agamba nedda munange house mid ayambala uniform kati twabanga ne rutini nti buli lwakutaano twafulumanga ne tugenda tusinkananga famire ye kale bannaabala kati nga nsangayo bannanga Abannayuganda nga tunyumyanga naye ssebo nze nga gola mukama wange nze nga ngenda ntukula nze saagenderako mu uniform naye ate bambi abala bali bagiranga mu uniform nze nga mukazi agamba nedda ogikazire engwe ziri zenakuwa na buli obugatto bwe bufulume ebweru ofulume ebweru nga nina ne perfume kange fulume ebweru nga ntukula nangamba evirisanirako bulungi ne zibeera bulungi n'obeera ng'oli bwoti neŋŋamba kale saagubako wali ewo oli omukazi abalungi abatulaba ku HK Media anti kati akazinda lukutandise kagabana kali kawedde ku muliro mwebale kutula mwebale kusubscribinga embozi ya Milky Bay enyuma nnyo eri very very interesting really njagala nnyo I'm very interested in knowing what came next mwebale kutula mwebale kusubscribinga badde mbagamba nti mama na boss omuyunzi ayumuga magumba nonyako ku namba y'essimu mbenga mu kutuusako bulambalamba ne bwoba olina omulwadde nga yamenyeka amagumba gatya ne wabanga bamutaddemu byuma oli akuyunga noddawo bulambalamba era bwe liba eddagala litirikole bwalikuteekako ne likusiwa akugamba genda bwalikuteekako lirina engeri gye likolamu n'akugamba gwe nja kusobola bwatyo bwakebera ne bwoba olina eggumba nga baalikebedde nga wagwa ku accident bano be bawanika amagulu okumala emyezi n'emyezi tebagenda kuwanika nkubira essimu tugende bakuyunge bulambalamba pozi nawe ayagala okuyiga ennyama bakuyigiriza okulya ennyama ku bbeeyi ya wansi milk talya nnyama njagala muyigiriza nnyama tebabakaka babayigiriza anti bagikuyigiriza oyagala okugirya Adija bw'oba toyagala kugirya era ogireka ogiyiga era naye
okusalawo kubajulu naye yeba tekyakutuusaako naye nga ajja okuyigiza n'obeera nga ogirya bulungi weeri nga ne bw'ogiwunyirwa akawoowo owulira oyagala bakakubikkemu ne blanketi bwe bati nze enkuba ekisu nnyo kyamaanyi eyina engeri gyempunyiramu bannange tuli ku HK Media tuli ne Milky Bay olunaku olwaleero mwebale kushare mwebale kusubscribe nga kateeke wano wenkabira munnange andoga ali ku mapeera kayinza okugirawo nenkalabika blinking nenkajjayo emisinde naye era nga bwomanyi nti otuuka n'ogira nga waliwo olunaku olumu lwe bandekako mu nnyumba olwo omukazi yali mukuumiddeko ebbanga nga amaze n'ozzaala bambi I spent there like 4 months ate nga sente zange bazinsindikira bulungi tebambuuzaako nasirisa ekimu asaddamu kwogera ku kyawo ati ne mbagamba maama gyali taata gyali ninayo omwana olwo ntandika okuzibuka amaaso nalina okwogera from the beginning saddamu newe simanya ndi kino nagamba kimu nedda na dropping out of school nawulira nga njagala at least nangamba kale kati bambi nga alina engeri gyankwatamu bambi omwana w'abandi biki oyogeddeko ne maama omuwulizza bitya bito okitegeera atuuse ozaala mukazi wattu ngizaawo omanyi munnange nali simanyi kati avaayo mu ddwaliro avuddeyo n'akaana naye nakwata na 10 liyalo 10 neŋŋenda abankwa ampansitulemu akaana nagamba omwana omuwadde ssente nga munnange ewaffe omwana bamuzaala bakola nagamba bannange ono omwana nga mulungi bannange kumbe ze nali nkirabyeko eri gye nava neŋŋamba anything concerning about I have to make research kati munnange kati omukazi yali andeseewo kati afunye omwana n'abaana babeeko kati koolo ng'agamba manyi kati ebbanga ligenze kasigale mba baali balaga waidi nti no nga tebandeka awo ewaka bonna nga bagenze sajja nga teridda akasajja kali katonotono nga tekadda kuno no yali serious yajja na cash mama taliwo baba taliwo abaana tebaliwo Meka dijandika nga mugamba kiki zino nga sizonsasula nga ngamba ankolera ka sayini oluzungu ono lwali nga tagira ng'akola ka sayini ngamba emugamba la nangamba ishla diodori shweya baba nga nvaawo nga nzira mu ntebe ngajja ono yali wakumatiza ya habibi shifi hada small tuli awo tuli ku small shidi bagalinga ati mama ngenda kugira bugizi bwenti sigenda kola ki kuwe bakale bambi nyamba omanyi omukazi wange abadde yakazaala abadde lubuto amusanga ali lubuto mama havakira nga nnyonnyola nengamba namugamba don't touch me, I'm going to tell mama. Shikalam lelelele tuli awo mwe shikalam afuse shikalam nga agamba nti noki tubeeko kitukola I was like ate kati wano sigenda kusobolawo bwe kibanga kino kirimu ate nengamba navudde eri lwa harassment ntuuse wano naye ate namanya nti it's okay bano basajja that's how they are okitegeera